Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano nga bulijjo amanya abashwada haswaga mpya mukwano nenkusaba osubscribingeeko nakadde ate oleme kubeera nga osuba vidiyo zange omukadde kyokola kyamaanyi. Nakola leero nzize n'ebyokuzimba gwe wena nga wagula poloti yo nga waliwo olutobazi wagigula obanga amazzi wandyetaze okuzimbayo naye ng'otya okuzimbayo soka olabe vidiyo eno okukakasa nti olutobazi olwo wagula poloti eyo ogenda kuluzimbamu oleme kubeera nga ate ofiirwa ssente zo oba nga wandiyagadde ennyumba awo mu kifo wagula. Tugenda laba steps zonna butya ogenda okuzimba ennyumba. After okusima omusingi bagenda kuteramu amayinja. Olina okugula amayinja gegayina osookayo gonna ne gabuna omusingi nga woogalaba. Then olumala omusingi okuguyiwamu amayinja ogenda kubeera oteekako bulooka. Ebiseera ebisinga abazimba mu bisenyi bazimbisa 99 naye wansi ku musingi basookayo amayinja then ne bazaako ezo bulooka entonotono baleka bateekako 99 nga woolaba ennyumba eyo ogiraba ya 99 naye omusingi guliko bulooka zino entonotono. Mukwano gwange talina 99 asobola okuzimbisa bulooka zaffe zino entono kuba 99 zo za bbeeyi. Tugenda kwogerako n'omuzimbi atubuulire lwaki basoosaayo amayinja gano era go enkuba weeyitirira ennyingi tegafuna buzibu wansi eyo nnyumba kwonooneka oba oluusi negwa amangu. So tugenda kubeera nga twogera naye wekuumire ku channel yange Father Haswa's Media era tubuulire gwe wa muzimbi agenda okuzimba mu kisenyi biki bye wandibadde weetagisa okubeera nga ate oyimirizaawo ennyumba yo mu kifo eky'olutobazi. Kati mukulu Kawuma, lwaki mu kunyumba nga mumaze omusingi muteekako ekyo ekiveera? Ekiteeke kyako ekiveera kisinga kubiteeka oli mazzi. Oba kakati mbu amazzi we gaba gagize amatafaali gano teganyuukirira. Amazzi we gava eno wansi gano amatafaali baganyuukidde gatomera kuno ku kiveera. Mbadde manyi ennyumba zonna ne ku lukalu bateekayo ekiveera. Ate okuzimba lwaki osooka situla nsonda? Situla nsonda? Anti kati bw'otamala situla nsonda kati bw'osiba ensonda eno n'eri kati bw'osibako omugo ogusika ku nsonda eri n'eno. Okupima ennyumba ereme butakyama. Oba omaze okukola ekikola tekituuka. Luli waŋŋamba nakubuuza lwaki ozimbisizza omusenyu gwa mirundi ebiri. Ogumu mpazi waŋŋamba gukola ki? Kakati guli ogw'ekyemmanga. Gulimu engeri evumbavumba ttono. Gukola enkwaso ne gutabula guno gw'amayinja guyiteka mutono ne gugira guno ne gukola enkwaso seminti abutaba muyitirivu nnyo. Naye bw'ozimbisa guno gwokka seminti aba agenda mungi. Abamu bw'aba n'agikuba pulasita nga bukyali azimbisa musenyu gwokka kati agatta guli na guno n'atateekamu seminti n'azimba. Agatta guli n'ogu. Kati watateekamu seminti ennyumba teyinza kuyiikayiika kuba abaawo seminti oluusi ayiikayiika. Kati aba nga ajja gikuba pulasita mangu ebeerawo n'omwaka egumalawo nga talina kyebadde nga kuba enkuba bw'ebaawo ng'egikuba gugenda guvaamu nobwe muti egikuba negenda ng'ekujjamu mpola mpola naye ng'ebeerawo. Ekitagaza okuddayo kampuuki eyo. Naye nga kyandibadde kirungi omuntu n'azimba ennyumba nga temulimu seminti. Ebyo byonna kubakekkereza. Nze nga mbeera enkuba wejja ne kati ng'ezo ze tuwulira nti kibuyaga yatutte ennyumba yagisudde nga mboba oluusi temwalimu seminti. Ate leero n'obe nga wagizimba bubi azikuulawo.
Pozi mu nnyumba yaffe eno twasookamu amayinja. Kati amayinja gano eno twakitegerako gatangira ki? Ate manya n'ebinja biri by'osuddemu biba bigumu bitayinza kukka. Anti nalaba wali ozimba walinga ogakubaakuba kati ne ŋŋamba enkuba yo weeyitirira obungi tegayinza kufuna buzibu. Nkubaga nagwo kugenda okuyita gundi. Okugenda oyita bulooka. Tegeeza buli omuntu azimba awantu awali amazzi yeetaaga n'asoosaayo wansi amayinja. Osoosayo bulooka obanga ayozeza n'oyanika mu ttaka. N'ayozeza n'ateeka mu ttaka yalekusenga obanga ayogedde n'ovuluga mu kitaba. Oba amataffaali gennyini olugateekamu ganyukira kati nga bwolaba wali. Kati wanene wakoma otteeka amayinja enkuba tayinza yo amazzi kuyitirira ne gatuuka ku zino eno bulooka ze watandisa ku musingi oba wagapima ng'olaba gakomawo. Nga tegajja kujjayo. Mukwano sijjako wakujjukiza mukwano gwange kubeera nga mpagirako ku bintu by'enzigi n'amadirisa. Mbeera nga ate otufunirako ezo ennamba z'essimu osobola okuba oba n'osindika akameseji ku WhatsApp munaye ate oba otufuna bulungi nnyo. Tubeera n'enzigi ez'ebika eby'enjawulo gwe washero tukolera kanba ogiraba bulungi awo ensonga ezo zonna tuba tuzikolako togaana tuwagira tukola bulungi buli kimu obutanda ng'obwo obeera obufuna bulungi nnyo ng'oyise ku nnamba zaffe ezo. Nakugamba mukwano gwange tutuuka ku sayiti yo ne tupima ne tukuwa ekintu ekyo ekifiitinga mu mulyango gwo oba mu ddirisa lyo oba ku geeti yo. Tetwagala bino bintu byakufunza miryango oba bintu byakutemaatema miryango, nedda tupima omulyango gwo ne tukolera oluggi olwennyini olufiitingamu. Togaana tuwagirako ebintu byaffe biba birungi nnyo munnange nga w'obiraba. Tulina enzigi ezislidinga nga zidda waggulu ne wansi, tulina enzigi ezislidingira mu sides. Okitegedde munaye mbeera bubezi ng'otwekwata. Amadirisa agaslidinga gonna tubeera nago. Tusangibwa mu kibuga Lukaya. Okitegedde bulungi mukwano gwange. Omunaye ow'emmotoka tokkiriza mmotoka yo kubwasuulwe. Tuwa omulimu tube nga ate tukolera akayumba emmotoka yo ebe nga ate ebeera ku seefu sayidi ogenda ozuuka ku makya munaye nga ate teriko musulo gwonna. Ekitegedde ekintu ekyo obeera ng'otufunira ku nnamba zaffe ezo ez'essimu. Oba oli luddawo oba oli luddawo mukwano gwe nkasi otukwasa omulimu tuba tusobola okutuuka mu kitundu ekyo ne tukola omulimu ate ne gusobola okubeera nga ate gugwa. Ebbeeyi ebeera yakuteeseganya mukwano gwange gwe tutya tukontakitinga. Oyinza okugamba ate kifa mbeera wala mukwano gwange wonna tutuukayo ebintu by'okunoonya ssente si byakutuula mu kifo kimu, mirimu gya kutambula riziki wejjidde wonna beera nga ate oginoonyaawo. Kitegedde tetweganya oba oyina mizigo emeka oba oyina nnyumba emu oba oyina ssomero tusobola okuba nga ate buli kimu tukikolerako bulungi. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 0706694812. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.